Oh my God, yeah. Baby, you and I. Fikfa Meika ne Spice Diana munange ate bagetezemu ko wali kweze jukira nti no bali munange mu kusettinga oluyimba ate nga n'omuyimbi wali Kalole Kashita koshate ne Fefe Bushi munange beeraze love wali mu katambi mukanange gwe alaba Jaminat Yugi era nga munange nga we tugenda tulaba munange ate wali ebifaananyi ebigetinga ate viral ate ku mwana mwenzi ate wali Fefe Bushi koshate ne Kalole Kashita kakati side eyo munange ngenda kubeera nga ntandika ate wali n'akatambi akatredize ennyo aka mwana mwala Kalole Kashita koshate ne Fefe Bushi munange jukira nti no babadde bakata oluyimba ate wali munange ate na oluyimba wali best muganange gwe alaba Jaminat Yugi era nga bolabaawo babadde bali mu kusharejinga oluyimba lwabwe luno muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga wobeera nga tonna luchekingako genda oluchekingeko ate muganda wange ekintu kibeera nga ate kitambulira ddala bulungi nnyo naye akatambi kano kageetiza nnyo ate wali viral era nga bwokalaba wamu naye nga bekola obusolosolo ate wali wonna muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi video osobola ogimpera like woba nga tonnaba sharinga subscribinga wobeera nga tonnaba kakati side eyo nga nvuddeyo owa Kalole Kashita koshate ne Fefe Bushi munange nkutte akatambi akokubiri akatambi kenkutte kekaliwa keka Spice Diana munange koshate ne Fikfa Meika wali juga tino mwana mwenzi ono era nga avuddeyo munange nasaya akatambi kano nga alaga nti ali mu kusettinga oluyimba olupya luyite wali Malaika era nga bolaba mu katambi babadde bagetingako wali ate crazy koshate ne mwana mwala ate wali muyite Spice Diana wali wona muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi munange ate mwenkoze ngenda kubeera nga nkomawo bwekiti bwe kitambudde ngenda kubeera nga nkomawo ate nezi update endala make sure nti no osubscribinga wobeera nga tonnaba